bajeti zisomwa naye teziteekerwa mu nkolwa. Kajina bulijjo atugamba ku luno tukoze ssente bwe ziti, ku luno tukoze ssente, naye ekibuga Kampala butuufu tulinga ng'oba bali mu kyalo. Batusuubiza okuzimba ebyagi ebiterekerwamu emmere, batusuubira eggaali y'omukka bagituteeramu omwaka oguwedde, n'ebino byonna byonna tebiteekeddwa mu nkola. Sigala ayina obuzibu bw'aleeta ku bantu, naye gavumenti yamuteekako omusolo mutono nnyo okuba nti omunywi wa sigala olunaku asobola okunywa paketi ennamba. Neddira ebintu ebyali tuyambye ng'oba omunnyo, sabbuuni n'ebiteekako omusolo ate byo bye twali badde tufunira ku ssente entono ennyo. Twandegedde bajeti ne zibeera nga buli kye basoma tuba tukitegeera mu Luganda oba mu Luswayiri, ennimi ezi zibagamba nti zikola ki? Zifuluma. Amakubo galimiddwa mu byalo awamu gye tukima emmaali. Ekyo ate era nakyo kyali mu proposal. Kakati nze bwe ntambula n'enva wano ne ngenda mu kyalo okugula kasolo kubanze ndi musajja mulimi ate nga ndi musuubuzi. Kakati amakubo yagezaako gakola eyo gavumenti era abantu baayo mu kyalo eyo. Ekyo tukiganyuddwamu. Mafuta bagakendezeeko bbeeyi. Enguudo ezaffe ez'omu kyalo ebunywe tukyali bubi nnyo.